mwasuze mukyebe bamikwano kansubire nti mwasuze bulungi nange nasuzeyo bulungi musomesa mmwe nga bulijjo mbaleetedde ku kitabo kyange ekyokola mu nzikiza kimanyi abasinga obungi mukimanyi kuba kyafuluma mwaka gwa 2020 naye nambe kankibasomereko oba oli awo n'abatakimanyi mukimanye. Ekitabo ekyo nze nakiwandiika kamwa koogera nenkifulumya mu mwaka gwa 2020 era abasinga obungi kopi mwazifuna abangoberera, abatazifuna namwe mulina essuubi nti mujja kufuna yo kopi naddala mmwe abanyumira olulimi Oluganda. Ebifa ku muwandiisi bw'onoba ofunye kopi yo ojja kubyesomera wabula kangende butereevu ku nnyanjula yaakyo. Ngamba nti nina essanyu okwanjula ekitabo kino ekikwata ku bulamu bw'omuwala Najjalwambi eyakulira mu nnaku enzibu ddala oluvannyuma lwa nnyina okufa nga yaakamala okumuzaala. Ebiseera ebyo tebyawukana nnyo n'embeera eriwo ensangi zino naddala abantu baffe abatali bamu. Nga bwe bagamba nti okubonaabona si kufa, ekitabo kino kijjidde mu kiseera ng'eggwanga lyattu liri mu kiseera kizibu nnyo olw'embeera z'ebyobufuzi ezigezaako okusaanyaawo obuwangwa bwaffe. N'olwekyo nsuubira nga ekitabo kino kiwa ekifaananyi ekirungi eri abo bonna bakulidde mu kubonaabona olw'ebyo ebijja bibeerawo naddala mu maka gaffe mpozzi n'okutulugunyizibwa kw'abakadde baffe. Nsuubira nti buli oyo yenna ayagala olulimi Oluganda bw'anaasoma ekitabo kino taleme kufuna kinyegenyege okwongera okwagala Oluganda, ate kyongere okuwa omusingi omunywevu okusobola okuzimbirako ebiseera by'omu maaso ebirungi eri abo bonna abayisiwa obubi. Ekitabo kino kiwa essuubi abantu abatakulidde ku bakadde baabwe n'abo bonna abatamanyi babazaala nti osobola okufuuka omuntu ow'omugaso era n'obeera kyakulabirako eri abalala nga Najjalwambi bwe yali. Yayita mu kusoomoozebwa n'okugezesebwa okw'enjawulo naye n'amala n'afuuka omuntu ow'omugaso. Bamikwano, ennyanjula yaffe ey'ekitabo kyaffe ekyokola mu nzikiza awo weekoma. Ngenda kuba mbasomera ssuula ku ssuula mpolampola, tugenda mpolampola wabula gwe ky'oba okola genda ku kapeesa ka follow onyige obeere ng'osobola okungoberera. Sigadde nze Emboozi Ya Nantongo ky'olaba mu Kikusa Matenda omusomesa w'olulimi Oluganda.